on ITV. Balamusisa abaana ffe mwenna abatulaba ku IDF nga babuusaako yense Musaacha yatambuse ebikere okufa wali eri Empaale n'ezikyankamalira wano e Bukanda nga nakyankoberera oluma lw'ekaali y'omuuka. Olunaku lwaleero mu mawulire gaffe kano tukambuusa ngenda okubatuusaako ebika by'abantu 5 abasinga omululu. Mu bika muno mulimu abakazi abalya nga basukomera, abasaacha abalaka akamiro, abakazi abalya emmere ya woteeri ku bwereere, abasaacha abalya ne bakompa enkalo, abakazi abalya enkoko ne babuusa nsiki y'ebibuuso, wamu n'abasaacha abalya entisa emicomo. Ekika namba 5 eky'abantu abalina omululu be bakazi abalya emmere nga basukomera n'abasaacha abalaka akamiro. Bukisi byakusanga nze wongambe press up nkayanye sizikubye nga bozingambe kumere toliko kati awo ekintu kivuddemu ekikoze eki ekivuddemu kati nze nenda okwejovana esegede mama sa tonyiga nange wongambe press up kikoze eki sigize ekintu kyonna kiina kyeŋŋanye akazanye wekateeka ba kubeerako omuwanguzi n'alemereddwa osamu tokwata ngalo zo kuziteeka eno andivudde ne mu byekwekubageza aba wandigenze Ekikanambanye eky'abantu abalina omululu be bakasi abalya emmere ya woteeri ku bwereere nga beeyita bakaba maneja. No, darling. My boyfriend is the manager of this place. Yeah, young anytime I'm around with this kid, can just come eat and drink. Don't worry, I'm coming back there. Don't worry about me. Okay, let me call the manager. Sorry, sir. Okay. Manager, you're no more. Excuse me, madam, Zomani. Of course. Bangambye nti n'ogambye olina manager wa wano yagamba oli ebyokulya byabwereere buli kimu n'ekyokunywa. No, naawe si gwe. Oli manager woja yatwala the whole of this place. Wano wonna overall. Atwaliramu nammwe mwenna bakanyama. You're no more muyayi tayagala kusasula. Nyawo. Ekika namba 3 eky'abantu abalina omululu be basaacha abalya emmere ne bakompa enkalo ne bakompa esseepiki awamu n'epakuli. Katonda wange. Kamabu. Where is the apology I left in the saucepan? I don't know. Don't you chicken. know? Hen. Any part the apology I left here? Yes. Where? Yeah, Where? I don't know. I don't. Wait. Those bad manners you brought from the village. The rogue in the kunda. In the kuzayo wanyo. Even I told you to stop putting on these rugs. Which are like for cleaning. Ekika namba 2 eky'abantu abalina omululu be bakasi abalya enkoko ku ddeeti yaabwe esoose nga basisinkanye ababa bakwanira ku social media. Baanamu aba TikTok omwanaze machuwa. Bwe nkola video ne mukama wange bannaye erayikingibwa. Mulaikinga video ne msharinga video ne era omuntu omu abeera mu video yo yenze. Lwaki bwe nkola video y'ebintu ebirala temubirabawo? Kati bwe ndigenda e Uganda kitegeeza TikTok nino gyeviirako ddala. Mwandaze machuwa nabatidde anti mnaye. Banaina tuloida video
mu dakiika 2 erina likes 4 simanyanga comments 4 so nengamba oh my singa bye bituwe bibeera nga biba binyuma simanyanga ba followers bameka nefuna ba following awo 10 biki nenga oh my god singa TikTok bwati bweberanga si postinze boss wange hey you people mumala omuntu akajanja mama ichi baito okumala omuntu akajanja mwandaze machuwa si machuwa babula machura ekikanambemu eky'abantu abalina omululu be basaaca abalya entisa emicomo bokka ne batawaako bateemu baabwe. Ebyo bibata ebika ebitaano eby'abantu abalina omululu ng'era bibatuusisaako yensi emusaaca yatambuse ebikero okufa wali eri empaale n'ezikyankamalira wano e Bukanda nga naakyankomerera oluma lw'ekaali y'omuuka. Go for break. This is ITV Uganda.